Saawa zino basazeewo baagala nga sente zonna gwe mukuba Kyeyo z'okola zisibira mu NSSF. Lwaki bafaayo nnyo kukwatira sente nga bw'okaaba ng'obonaabona mu kiyumba gy'oli, bw'okaaba ng'ottibwa, bw'okaaba ng'obonyaabonyezebwa, gavumenti egamba terina solution? Lwaki efaayo nnyo kuterekera sente zo? Okama otya ekintu ky'otakola ki ky'otakoleddeewo wadde entegeka? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Sheikh Matovo. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkezo obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku noti 752 321 512. Sheikh Matovo, salamu alaikum. Nawulidde amawulire ga NSSF n'endowooza byakusaaga olw'ensonga nkimanyi nti mu NSSF temukolamu byuma, mukolamu bantu abalina omusaayi ga red, ekitegeeza nti basobola olumirirwa abantu abalala. Mu Uganda bwe twali tusoma baatugambanga nti ekyamaguzi Uganda kyesinga okufunamu ng'ekifulumiza zaabeeranga mmwanyi, majaani oba ne pamba. Mu kaseera kano kigambibwa ekyamaguzi Uganda kyesinga okufunamu ng'efulumiza be baana bagenda mu nsi z'omubawalabu, tukitwale nti Saudi Arabia oba Bakadama. N'ate abaana abo babonaabona ne bakuba omulanga ne wabulayo n'ekitongole kya gavumenti ekiyimirirawo. Mu kaseera kano baafulumiza listi nti Omufilipino katugeze akola mu kiyumba ky'omuwalabu, bakola emirimu gye gimu omwezi gwe gumu, bagendako bafuna sente ze Saudi 1,800 buli mwezi. Kyokka Omunnayuganda bamutadde ku 805. Naye ne gavumenti yaffe neeremu okugamba nti nedda, bwe mbanga tetumwagala bannayuganda okujja okukola Saudi Arabia contract, at least ow'omusaala omutono alina kusemba okufuna 1,200. Olw'ensonga mubafunamu naye ate mulemeddwa okuba protectinga. Ne mwongera at least ne mwandibataddeko nti buli mwana afiira oba afuna obuzibu mu nnyumba yo oba olina omumuliyirira olw'ensonga buba buvunaanyizibwa bwo. Wakinawo ne bamanya nti tukola naye ate gavumenti yaffe etulumirirwa. Omwana ali mu kiyumba oba omwana ali mu nsi z'omubawalabu asindika sente mu butuufu ku musaala gwe nga bagenda mutemako kyenkana koota ya sente z'akoze buli mwezi. Kyokka ate ziri ensi ezaakula omuntu abeera ku ssimu n'asindika Western Union sente okujja ku ssimu ye Uganda ne bamusalako sente ezitawera na mutwalo. Lwaki twongera kunyigiriza Bakadama? Mu kaseera kano NSSF simanyi na kitongole kino we kiyingiriramu ku nsonga za Bakadama kuba balaajana tekivanga okugamba nti kiba kiyimirira wamu nabo, naye kati kyagala kufuna lukusa ku nfuna oba ku ssente zaabwe. Olaba kampani ebeetutte omwana atuuka n'afiirayo ne tugenda ne tuziika ne bagamba bannange omuntu yenna akiikiridde kampani omwana waffe mwe yagendera jangu oweeyo ku speech nga tewali n'omu azze ku lumbe. Naye ate olwo mmwe bannange tubeegayiridde abaana mubanyigiriza ekimala. Enough is enough. Tebajja kubanga bakaaba gye bali mu biyumba, bakaabe sente ze basindika bazirya, ate bagezeeko n'okukaaba ekitongole kye batamanyi nawa gye baliroopa. Mubeemu n'ekisa. Mbunze siri mu politics, muyina engeri gye munsoundingiramu ng'omuwumbo gwa bbi. Ebyo ebigambo mubikoppa ku baana ba minisita, mubikopa ku baana baba member of parliament, mubikopa ku baana baba bannamagye abakulu mu magye, mubikopa ku baana baba bakulu mu police, baana bali mu government beeyagala bebawoza mbu va mu bya politics naye nga babigamba gwe taata waali eri mu kiwuunya, taata waali eyo mu kikuba mutwe, Kalumu mwasula wali mwala wali ayingira bwasula, naawe otandika ovevenga nze siri mu politics. Saawa zino baasazeewo baagala
nga sente zonna gwe mukuba Kyeyo zokola zisibira mu NSSF. Lwaki bafaayo nnyo kukwatira sente nga wokaaba nga obonaabona mu kiyumba gy'oli, bw'okaaba nga ottibwa, bw'okaaba nga obonyaabonyezebwa, gavumenti egamba terina solution. Lwaki efaayo nnyo kuterekera sente zo? Okama otya ekintu ky'otakola ki ky'otakoleddeewo wadde entegeka? Mukuba Kyeyo mutegekeddewo ki? Saawa zino Kadaama baagala musala ave ku 900 adde ku 8. 900 okudda ku 8. Bw'akwata 900 gisindika gituuka 65. Saawa zino bw'akwata 600 gituuka 65. Ate ne SSF nabo bye babaleera kulyako. Babibagamba muli eyo musinika mannyo. Ebitalina makulu bye muteekako nnyo amakulu. Muli mu bitiimu, nze ndi tiimu gundi. Naye nga babibagamba bakolera mu 7. Batambuza propaganda okukugamba nti buli akugamba ebyo abali mu politics. Nga naawe otandika woza siri politician. Mukwano naffe tetuli mu politician. Naye tulwanisa ba politician. Siri mu politics. Siri politician. Naye tulwanyisa ba politician. Reality. Ne president waffe yakyogera n'agamba yes politician. Ffe tuli ba revolutionalist. Tuyiya kutereeza ggwanga kubanga twagenda mu politics ne batubba. Teri yataakiraba. Saawa zino amateeka gayise. Jukira Museveni ayagala sente, amateeka gayise. Ogenda mu ddwaliro ojja kubanga weekonye kagera omusawo akugjemu organizi zonna, akugjemu ebibumba, akugjemu ebiwoowoolo, buli kimu nga bikyali biramu. Nga n'abantu bwe bagezaako okukireiminga baloopa wooli eyabatumye. Ebyo bikolebwa mu system, mu nsi ezirina system ekola. Naye Uganda kyekikola. Biyinza okukola e Uganda omusawo akugjemu organizi nga ne gy'ogenda okuloopa nga wallahi gy'oloopera yamutumye. Nkubuulira. Oza siri mu politics ojagula akabanjako ozimbemu akayumbako luumu 3 omugagga aveeyo agambe njagala kulaakulanya kitundu kino. Muveewo bakugobe andi toli mu politics. Olowooza byakatandika? Olowooza woba badde mu Uganda tomanyi byo bibadde bitambula? Munnange ffe abaamanya ebyatuuka ku bazadde baffe yeffe saawa zino aboogera bye twogera kati twabimanya. Naye we tubyogera mulowooza tubyogera kufuna ki? Muyina ke mutuwa. Kyogamba saawa zino ndi ku musaala nsasulwa. Nkubuulira muntu gwe olina okutegeera kino. Olina okukiteeka okukipakira mu bwongo bwo nti saawa zino Bobi Wine aliwo kukulwanirira. Olina okukitegeera. Saawa zino bw'asalawo okulya agenda kulya n'abaana be babeere bulungi. Nkubuulira. Saawa zino olina kusituka. Twafuna omukisa ne tufuna omuntu nga si politician just ali concerned ngaffe. Ba member of parliament bano ba politician bonna abaaliwo baali batusiba katambaala, baali comfortable mu position ze baalimu. Era bwe byatuuka ku kujjako Museveni bonna ne badduka. Olaba bamma busaawa zino gye badda. Naye we tubibagamba mulaba nga ffe balabe bammwe. Kati nze akugamba olaba nga njogera bya kisiru. Naye bannayo mitwe gino. Walole munsesa. Waliwo ekikazi kikutunuulira ne kikugamba bye kikugamba. Oba ekisajja n'ogalengera kino. Kiri mu kiwuunya. Taata waakyali eyo mu kyalo omusajja watwali ku kakumbi. Saawa zino obutungulu. Akatungulu ka 1,500. 1,700. Akatungulu. Onioni. Siru. NSSF National Social Security Fund eyagala taking a control Sente yankuba Kyeyo. I don't remember banaba NSSF olunaku lwe baali bavuddeyoko ne bayingira mu nsonga yankuba Kyeyo nti bannaye nkuba Kyeyo afudde basonda sente mukomyawo ffe nga ba NSSF katuyiwawo omubiri nkuba Kyeyo wuli abona katumugulire tiketi ffe nga NSSF omwana akomewo. Ndikwewunya amaanyi gye baagajje okutandika okubeera ku flow okuteeseza sente ya Bakadama. First of all, omwana agenda ku Kyeyo nga government emuggyeko sente. Omwana olutuuka ku Kyeyo bamutakisinga okusindika sente ezo, which is okay. Kati era ne buno obusente buno omwana bwasigaza muli kuwulira nga bubasiiwa. Olaba
family yo oba mikwano jo ogisindikira sente nezirya sente n'obatwala ku polisi ne bawa polisi enguzi ne bavaayo. How about NSSF ngotesemu sente zo like for 2 years no komawo nga they are not even hearing you nti osaba sente zo. Mujjukira ffe bankuba Kyeyo, we have problems like nothing. For example, omwana wa alwadde sente ziri mu NSSF. How will you go to NSSF to withdraw your money ng'oli ku Kyeyo? Okay, if your relative is the one responsible genda okujjayo sente, how will your relative be able to withdraw that money in the first place? Olaba n'abasomesa abaterekanga mu NSSF until now abamu tebannabasasula. Gwe nkuba Kyeyo omwavulu nkupe alinga emmese y'omu kkanisa. How will these rich people listen to you? Wanaye n'obusente obutono Kadama bwasigaza era bagaggamwe mwagala bweddiza. Seriously, mwe temusobola kubeera kawo ne mugamba okay katukole ekintu nga kigenda kugasa nkuba Kyeyo, si kukola kintu nga kigenda kugasa ffe. Honorable Amongin oli muzadde. Seriously, obeera otya ku flow n'oteesa ekintu w'ekityo? Omwana agenda ku Kyeyo tomuteeseemu ya data ntomanyi na sente zimutute ku Kyeyo gye zivudde. Naye wabula mwe muliwo just kwagala kunyunyunta abaana, omwana n'abeera ku Kyeyo ng'ali ku suffering. Tusiba wano tukubira gavumenti omulanga, gavumenti yeesonyiwa bankuba Kyeyo tebadduukirira. Naye when it comes to money, government yevaayo mu kitongole nekakasa nti egenda ku taking this action okuyamba Kadama, naye nga action ye ebeera ya keeping sente ya nkuba Kyeyo. Emiranga gye tubadde tukuba waneeno about these banks okuba sente ya nkuba Kyeyo, mubadde temuvanga era temuvuddeyo na kujoogerako, mwasirise kye mwazze nakyo kugamba nti NSSF taking control. Mufunze nga mwagala kujja responsibility ku banks, mwe musigaze responsibility. Olaba bank ziri kuba sente ya nkuba Kyeyo, nga nkuba Kyeyo ne wayasama wano tebamuwuliriza. How about a government entity or a government organization whatsoever? Banange like mulaga nnyo mulugube, you show greediness nga muli bagaga. Omuntu mugaga muvundu naye era n'alingiriza akasente ka nkuba Kyeyo akutta toyi. Ayoza amasuuka. Alabirira omukadde. Ze sente ze muli kutunuulirako we muti. Nga mwe mutudde ku bisawo n'ebisawo bya sente.